Okay, kale. Obadde ngamba ti bwe nkugaana olwa ssente siddanga ng'ozifunye. Nze kunze. Kale ate kiba kyantwala ziba zaali nti twali toyina ssente. Kati ozifunye. Ekyamazima kiriwo ekiti njukirayo omuwala omu yamuzalawo ku lwa ssente. Nono nga mumpi bw'ati alinganga bulamu bwansi ate suubira nti yeeyongera kubanga bwe namusangira nga takyakula. Kati onyiize. Mazima. Tusobola kuba mumpi n'osaba ssente zikutwalibwa. Kati onyiize bunyiizi tutuukire ku nsonga. Kuba osanga nawe obazifuna naye kaali okaagala kuba kaali kisiteekezo. Nalowooza nti ke kambi akanaateekebwamu zennina. Kale obazifuna era wali kaleseewo kannyabo. Anyway, kiri bwe kiti. Ndabyeko ku basajja nga abawala baba bakugaana naddala nga mu byalo gye tukulira. Wabaayo ebyananga nga biwala bya gundi maanyi. Era nga buli omu level kasofuna ku biwala bya gundi ebera promotion ne kikuzalawa. N'omala okikuba n'ofuna emmotoka yo n'otuuka ewabe n'ogiyisaawo ng'eweddemu amafuta. N'ogenda n'osooka obayisaamu lufaya. N'obuuza ku mama muli muti eyo n'obuuza nebitakukwatako n'oba ogenda gifuluma n'osooka wekuba kali akawowo akaleko omukubulo. Tetuganye naye ebeera revenge kunze. Mu bulamu waliwo bajja okutukkiriza waliwo bajja okutugaana. Oba ontegeera nze sifudde bonganye lwa ssente oba kika kya muntu gwe weetaaga naye bongana bwenfuna sigenda kudda gy'oli. Kati then tulina abalala ng'obadde maybe mweyagala but along the way ssente neziggwawo. Omwana n'agenda naye n'akikubulira point blank nti ekyamazima nze omusajja omwappi sijja kusobola. Tekisoboka. Sigenda ate kulya lumonde ku kyayi byonna biwoomerera. Ate omuwala ng'anaggoba nga tolina ssente abanga akubulira. Musooka olabe. Kakati neetaaga okukyusa enviiri luvannyuma lwa wiikisi 2. Neno emitwalo 10 tosobola kugimpa. Kati emitwalo 3 ag'enviiri oyagala ngajja. Tunulamu. Naawe bambi n'otunulamu. Nedda. Ebisiko byange byenkozesa. Ekyamazima ekikebe kya mitwalo 3. Nkijjewa n'akayumba kaakanula ka mitwalo 2 kakulemye okusasula. Oyagala nkukolere ki? Mbadde nteesa. Tubeere ba mikwano. By the way, we can be friends. You can be like my little brother. Na brozoning. Kati no lyadda kuyita mukulu. Akalita abaso semu kale. Omanti little brother ever asobola okujja nakabirayo ekizibu. Waliyo abawala katwala kiri ekiwala kiri nakuwa recommendations n'ogenda naye Katonda n'omulungi kumbe yabadde alina ekipali aba yakafuluma booti n'okikuba. Gye yagenda gy'alowooza nti nwalina ssente ne bamugalika ogenda okulaba akomyawo embaliga. Naba kye nagamba singa saakukangamu tewandikoze waliwo kati bw'ozirina. Naye lwakuba olumu tufuna bubi. Honestly semu wali abasajja abanafu wali abalenzi abazinga emikono nga they are poor by choice. Yasalawo yagenda kubeera mwavu talina nakyakwegombako. Sema ne bw'olijjalo n'ogamba nze natandikira mwene emmotoka nenzira mweno nenzira mwejigira kati ndi mweno n'ogamba natandikira mukana akazigo nenzira talibeera inspired. Kati nakwana n'omwagala ebiseera ebisinga jjukira omuntu wakusanga ku street bino bye bikkuba entunulayi n'ogenda ate ffe abaana baale bitumalamu byangu nnyo oba oliawo nga mubeera mu kazigo mubeera mwenna naye ogenda olaba nga emyaka gyetodde ogubira mu kayumba k'omusajja yes nali muddugavu ne kati wentuuse ngenda fuuka siriiza ng'olansi oguba nga kati nguba ng'olaba obigattamu tebigatta ne wakka bagamba ne hafi oli kuki okutta digiri ogitutte mu kazigo k'oyo omulenzi yali erina kutwala wa ewantu awategeerekeka ku muntu ategeerekeka nga kale bambi waliwo omuntu n'ogwogamba n'ozibira ne bazadde bo n'olimba n'ogamba bambi akola mami agezaako maybe bikyaganye nina emulimu ky'owolereza nga kiri awo mini wawe omugamba naye naawe nnoonya ku mulimu oba buli akubonyabonya tambula ogende ewammwe. Ekibuuzo mu kaseera wataberedde na mulimu gwe wafuna dde omulimu ndaba wasoma diguli yo ofuna bukadde. Yes kati n'olumu nkola nina ka restaurant gyempeereza ne diguli yo nga omanyi nawe Uganda eno. Abakazi lwaki mulowooza nti nno omukisa gwaffe gulina bba munene okusinga kugwammwe omulimu we gukubulidde ogukubeeza watuyagala. This is what I'm telling you. Ebiseera ebisinga I am trying. I have even that kasmall kajobu nze nganze ebiseera ebisinga essuubi likuli mu nze omuwala watuukira olaba nti toyina
yaba ebiseera bulumu alinamu kaakatinitini kati ngalaba gwa mu dragging emabe gayagala mwezimbe mwakayagalira emyaka 3 mukyapangisa akazigo k'emitwalo 15 n'omwana yali akava ku university kaasasula kati n'omubuulirirako lwakuba omwavu kyobola nga babavuma entondo buli wankubulirako olowooza mboggola olowooza njasama era nzizeemu era obuzibu bwamwe buli wamu gw'olowooza buli wompa ku magezi nina okugatwala bwe sigatwala mba natondo wadde ate kyekyo ekituluma oyagala nfuuka kagologosiko ompulirize ndabe ng'ofaayo banaye teriyo kintu kinyuma nga muntu ateekamu effort nga muntu afaayo naye nkuleka mu buliri we nakulesewo otudde nve mu buliri nkole kinga onoonya kalimu asivaako ewako ondabikira bubi kati wetambula nenvaawo nekugamba omanyi nkugumiikiriza munange ogaanye kanze kangene enkola ebyange kati bwengenda bwendi ngenda olaba okukyuka emagasawo ng'oteredde olaba bwe nakubuulirira ebinyo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe